mbalamusizzaako nnyo mwena gye musizira okubanga mutulaba mwebale nnyo okuwagira Media Choice Terefina. Yenze Saalongo Kanga Kapita nze mutesiteesi omukulu n'olwaleero tuzze okuba ttooki mu biki ebibadde mu lukiiko lw'abasuubuzi. Njagala nnyo okusimba essira ku katambi kano, kambatereka akatambi kano wano we ŋŋenda okusimba essira ku mukulembeze w'eggwanga by'agambye. The first is that there are too many taxes in Uganda. This is not true. When we came from the bush, there was tax on export of coffee. It was called coffee export tax. We abolished that tax. There is no tax on the export of coffee or any other product which is sold outside. There is no export tax. Show me a single export tax, just one. I don't want two, I don't want three, just one. Mu bimpimpi byagambye nti bwe yajja mu buyinza ne banne bwe baawamba entebe nga bayise mu kulwanyisa abaaliwo bagamba nti bali bannakyemalira, waaliwo omusolo ku mmwanyi. Awo we ŋŋenda okusimba essira tera baagujjawo, tewakyaliwo omusolo gwonna ku mmwanyi. Emmwanyi zitambula bulungi solo ngaazo zitwala Bulaaya. Ti n'ebintu byonna ebitwalibwa e Bulaaya tebiriiko misolo, tebitawaanya. So n'olwekyo ndowooza mudde mu kusuubula nga mutwala wabweru ebyano bye muleeta nga mujja China, ebyo by'omusolo tegujja kuvaawo. Mpulire n'abakootakoota mu Golmonde nga muloopa mbunna Abachina bajja wano ate basuubuza ebintu nga bwakitunda mu factory bwajja n'akola ku dduuka. Siwuliddeewo address yonna ekwatagana ku ekyo. Awo nabo babavunzevunze, temuyina ke mufunyeewo. You have scored 0, you wasted a lot of time there. You would better go to your shops and work and pay the government. Bebe bimu mpuliddeyo ne yayogedde ate ffe president ate ffe bino nga tukigattane ku kiri ekyemabegaawo. President Museveni bwe yabadde ayogera n'agamba nti temunyumiza ebyo nti wano tewali emirimu yagirabawo weegiri, mwali badde mwenyigira mu bulimi. Ndowooza abaana be n'abasigadde bafunye bingi mu by'obulimi n'obulunzi, mwali badde mu byenyigiramu. Kale temwina kye mufunye, kaakati tuzze kuba ttooki mwebyo ebituufu mwali badde muyina okugamba President Museveni. Era nga naluli bwe twakola leero mukyusizzaamuko nebazaamu akatono ak'ensussoko akatonotono nnyo abo abaabuuka ne mubaako ebintu bye mwogera olwaleero ebitonotono ebibanyigiriza, naye kye mufunye kyekyo. Ndowooza omulundi omulala lwe muliddayo munaafunayo ekyenjawulo. Mu kuba ttooki olunaku olwaleero lesoni eno ngenda giweereza omukulembeze w'eggwanga President Yoweri Kaguta Museveni. Omuzeeyi atuyita abazzukulu naye muzeeyi awo twavaawo ffe tukyali baana. Njagala okuddamu ekibuuzo kya President Museveni wawatali bulimba yadde okukaayana. Mutegeezeko nti ky'oyogedde President nti ebitwalibwa wabweru tebirina musolo, ekyo kye tugenda okuddamu. Osinze nnyo okusimba essira ku mmwanyi, nange ngenda kusimba nnyo amannyo n'essira ku kigambo mmwanyi ky'oyogedde nti tekirina musolo. Kyalibeera ekituufu mu ggwanga muno nti emisolo egisinga gyagibwawo NRM ngezze nga President Museveni bwawanuuzizza omusolo ogw'omutwe kiyite head tax ogwasibyanga bakitaffe Kaguwa nga tebagusasudde. Owange yali asasula, simujjukirako Kaguwa. Kaakati ogwagobyanga abantu emisinde ogwo gwavaawo. Saako n'emisolo emiralalala egyafaananya bye yasikira obubi gyavaawo ne gisikizibwa. Ate emisolo egikyasinza okubeera egy'ekibbi omuntu n'atuuka n'okufundako nti singa giri gyaliwo egiri. Obwo bwe bubaka bwe tutandise nabo. Sebo President Museveni kino kyakuddibwamu gy'oli. Saako n'abantu abo oba bwe baba ng'obadde tokimanyi nkikutegeeze mu lwatu ate mu Simba nga sikirumyemu kubanga nkimanyi. Kaakati President agambye nti wano tewali musolo ku mmwanyi. Awo we tugenda okukwatira ddala. Mbuuze kino kyo si musolo. Kaakati katugendere ddala ku mmwanyi. President agambye nti tumulageyo omusolo gumu gwokka ku bintu ebifulumizibwa eggwanga nga mukyakikozesezza okubalaga mu abasuubuzi abagenze ne mukootakoota mu Golmonde nti tajja kujjawo musolo gwonna kubanga bye mutunda mubijja Bulaaya. Lwaki temutunda ebyawano ebitaliiko musolo okusobola okukulaakulanya eggwanga? Ekyo kyabadde abagamba. So ne bwe munaakola mutya ne bwe munaakomba ku paasi ng'emyukiridde bweti eyo kya
tegujja kuvaawo okujjako ekitonotono ky'abayinza okubanga abagondezaamu kwe kuba nti osobola okugusasula oluvannyuma naye era ojja kugusasula. Ntwala omukisa guno okutegeeza pulezidenti nti ewaffe e Masaka abasinga bakitaffe emmotoka ne bajjajjaffe eziri mu nzija ze mulaba e Masaka newankubadde mutwavuwazza ab'e Masaka kati baavu. Ebimotoka bye twagiranga ze Peugeot ze twevugirangamu kati mutuvugira mu taxi na drone. Ewaffe waliyo akasente ate kaali kamwanyi. Twabagaggawala batyanga ate n'omusolo gwaliwo ate ne bavuga n'amamotoka guli gw'ovumiridde nti nno gwali mubi. Era nti gwali mubi ddala. Bajjajjaffe bavugangamu emmotoka nga tebalina emu actually ayina egenda ku kkanisa ayina n'esomba emmwanyi ozitwala ku kyuma n'ebyuma byaliwo. Nsaba okutegeeza President Museveni nti omusolo gwaleetebwa ate mubi nnyo n'okusinga gw'obadde ovumirira kubanga ekisooka nga sinabana kugenda wala. President agambye tumulageyo omusolo gumu bwe guti nga guli ku mmwanyi. Ebigambo bino tubikwatirwamu kuba n'abasuubuzi mwenna tugenda bayisizaamu naddala abasuubuzi b'emmwanyi. Nsaba okutegeeza President Museveni nti waliwo omusolo oguyitibwa seesi. Sebo President Museveni bw'oba tokimanyi, Uganda Coffee Development Authority, Uganda Coffee Development Authority ye sijja kugenda wala kantandikire kapande ako. Akapande ke mulaba ako kafulumizibwa ndowooza mu 2022 tuli mu 2024 kaliko ebigambo bino ebigambo mbisomera President Museveni. Public notice, Uganda Coffee Development Authority, increase in cess on coffee exports from 1% to 2% effective 1st July 2022. Section 44 of the National Coffee Act 2021 provides for an increase in cess on coffee exports from 1 to 2% on 20th April 2022. All exporters were notified on this increase in cess. The increment took effect from 1st July 2022. We appreciate your continued contribution to the coffee industry and economic development of the country and look forward to your usual cooperation. For further inquiries, kuba ku namba ezo UCDA management. Nga tutandika eno katutandike n'ekyo. Nsaba kutegeezaako President Museveni nti ngenda kumala weeks 3 nga nkugirayo musolo ku musolo oguteekebwa ku bintu ebifulumizibwa eggwanga. Sigenda kukoma kukubuulira musolo gw'otamanyi gw'ogambye nti teguliiwo. Ngenda kuteerako n'engeri z'ekibbi endala ezeetobese mu by'ogambye nti omusolo gwaggyibwawo. Nsaba kutegeezaako President Museveni nti ffe nga bannamasaka tufundako omusolo ogwaliwo ku mmwanyi kubanga bino ebyateekebwawo kati bya kibbi bituuse okwavuwaza bakitaffe ne bajjajjaffe abalina emmwanyi olw'okuba nti tulowooza nti kikolebwa kagenderere bitongole byo okunyigiriza abantu baleme kubaamu nakasente newankubadde nga goolozizo bwe ziba zoogerwa ku buzindaalo n'abo booziwo okujja okuzitubuulira bazirabisanga nti nno batwagaliza neffe tukimanyi bulungi nnyo tebatwagaliza. Kakati President Museveni nkutegeeza nti ku mmwanyi ezitundibwa wabweru w'eggwanga nga bw'okyogedde weetaaga kumanya. Let's concentrate on coffee. Kuliko omusolo gwa 2% ku buli kilogulaamu emu omuntu gy'atunda ebweru. Nkujjukiza President Museveni nti gwe kennyini wavaayo lwatu n'okyogera n'ogamba nti nno ekisse Abafirika naffe abaddugavu bawa naddala Uganda kwe kutundanga raw materials nga tetuprocessinze. Nkutegeeza era mu mmwanyi tukyatwala raw material gye tutwala okutunda e Bulaaya. Naye kuliko omusolo oguyitibwa cess. Naye katugende tutegeere ekigambo cess kyo kitegeeza ki. Ekigambo what is cess? Kankitikole description doza president ajja kukitegeera ategeere kye tutegeeza mu kigambo cess. Bw'oba odefininze ekigambo cess sebo omusajja omukulu w'enkofiira generali. Cess is a variant of a tax charged over a basic tax liability of a taxpayer. A cess is imposed when a government looks to raise funds for specific purposes. Cess is not the same as any other tax collected by the government, such as income tax, goods and services, and excise duty. Kakati, so President Museveni cess nagwo musolo. Cess kyali kitundu kimu. Kitundu 1% ku buli kilo y'emmwanyi etundibwa e Bulaaya. Kakati, ne wayisa ekiwandiiko kyenkusomedde President nga kiyisibwa Uganda Coffee Development Authority nti omusolo ogwo gwayongezebwa ng'era gwayongezebwa ne gudda ku bitundu 2 ku 100 2%. So nsaba okutegeeza President Museveni nti cess
ono yayongezebwa mu kiwandiiko ky'enkulaze ekyo bitundu 2 ku buli kilo 2% on every kilogram. Katukigende in details President Museveni ne cabinet n'abo abadde boogera. Omanyi waliwo okwogera obwogezi mu nkiiko abantu tebakuba engalo, naye waliwo n'abategeevu abalekebwa waggulu w'enkiiko nga nkakasa naawe mu ttenti wabaddewo abakimanyi kyoyogerako President Museveni. Kaakati nkutegeeza nti omusolo guno ogusasulwa ogwa 2% gujjibwa ku buli kilo ya mwanya etwaliddwa abweru era gavumenti yo yegutwala ng'eyitira mu kitongole ekya Uganda Coffee Development Authority. Kakati katukole ekibalo. Olwaleero lwenkoze programu eno President Museveni ngenda kukozesa example ey'ekitundu ekyeyitibwa London ekyatadde sanctions oba UK eyatadde sanctions ku speaker wo Anita Amongi aleme kuddayo olw'okubukenuzi n'obuyaaye bwe yakola mu mabaati. Kilogramu emu ez'emmwanyi ze batwala ku katale akali mu London saawa eno egula $3.6 $3.6 saawa eno wenkoledde programu eno olwaleero. These prices are subject to change, zisobola okukyuka okusinziira ku lunaku. Kakati singa ngamba nti kilogramu emu etunda $3.6 singa nkaliculatinga ku flat rate nti saawa eno dola egula 138 kitegeeza nti kilo emu ey'emmwanyi nga tugitunze London nga tujja exports ntugitwala e London kweyo kilo emu egula $1,136 $1,136 kati kankole calculation wane entono kazijeyo calculator yange president tutambulire wamu kuba president agambye tewali musolo guli ku export naddala emmwanyi bagujjawo. President nsaba kutegeeza guli mwagujjawo gwagagawaza bakitaffe Masaka ne muteekawo ebyekibbi bye ngenda okubanga nkubuulira kubanga mbimanyi. 1,308 zikubiseemu $3.6 3.6 gwe $1,136. Kaakati bw'okwata 2% n'ogidividinga by 100 times $1,136. President Museveni ku buli kilo etundibwa e London ku $3 aba Uganda Coffee Development Authority bafunako nusu 23.6 gwe musolo ogujjibwa ku buli kilo ey'emmwanyi. Kaakati abantu abasuubula emmwanyi bano bazisuubula n'ebintu bingi nnyo bye ngenda okubanga nkumenyera byempisa eby'ekibbi sebo President Museveni general gwe tusaba ffe nga abamuhoozi owummule okwase muhoozi ffe abatabani tusobole kikwatamu oleme kutuyita abazzukulu kuba tukyaliwo. Uganda Coffee Development Authority eyo esente ezijjako direct buli muntu yenna atunda emmwanyi alina kuyitira nsaba kutegeeza President Museveni nti waliwo omukungu wa URA atuula obutereevu e Lugogo ku kitongole kya Uganda Coffee Development Authority. Sebo President Museveni waba wali musolo gujjibwa ku muntu atwala maanyi bweru oyo wa URA atuula mu UCDA akolayo ki? Era nsabo sebo bwe babanga bakulimba osambula ogendeyo kimanye waliyo omukungu wa URA atuula mu UCDA direct akola ebintu bino ebinsolo ngabo ejina okuprocessingibwa. Singa wabadde tewali musolo gwonna gujjibwa ku mmwanyi mu Uganda Coffee Export nga bwe ngenda okutwala ku birala ngambe ngenda kumala wiiki 3 ngambulira President Museveni buli musolo naani ali emabega w'ebitundibwa wabweru w'eggwanga nabijjigiriza batya abantu nga baalifunzeeko omusolo oguli direct ne badama kuteekawo bino ebyekiyaya abantu mwe bababbira essente okutuuka ku kuwulira bubi kutuuka kubalemesa business. Omukungu mulamba yateekebwawo mu Uganda Coffee Development Authority e Lugogo nga wa URA era gy'atuula asolooza ebitundu 2 bye bayita cess ku buli kilogramu. Kakati nsaba kutegeezako President Museveni nti omuntu okutwala emmwanyi wabweru w'eggwanga ayita mu kitongole kya Uganda Coffee Development Authority mu Uganda Coffee Development Authority office yabwe etuula e Lugogo buli mwezi bw'oba tonnasasula musolo ogwo bagukubanja mu bubi. Era nga ggwe bw'oba tonnasasula musolo ogwo nsaba kutegeezako President Museveni tebakwata ku bintu byo otikka container zonna yonna gy'otikkidde naye bwe baba balina omusolo gwe bakubanjaayo ezizo tebaziwa PSS nsaba okutegeeza tebajja kuzijjako PSS bw'oba tonnataba kutwala mmwanyi waliwo sample ejjibwa olw'okuuma omutindo okulaba omutindo gw'emmwanyi z'otisse z'ogenda okutwala e Bulaaya era PSS kye kigambo ekivuunulwanga pre-shipment sample
bana abasajja bo batonda basasula musolo ogwo tebakima sampo ku mwanyizo ezo zidiba oba zivunda ne zivunda mpaka ng'osasudde omusolo kakati bwe baba kubanja omusolo kati kankugereze President Museveni container ekyasinza okubeera entono mu kutunda emmwanyi ekyasinza okubeera entono eba ya tani 2 tani 2 ezo oluusi mubeeramu obusawo nga bisatu okuva ku bisatu ndooza buli bisatu nga bisatu bumeka buli bisatu wakati obusawo bisatu 38 obusawo bisatu 35 tani 2 ze container esinga obutono gy'olina okutikka okutwala e Bulaaya eyo Uganda Coffee Development Authority eyino giwa kye bayita PSS pre-shipment sample kakati oyo wa URA kasitoba nga wasuubudde mwanyi ne oba wazitisse bw'oba tonnaba government giwa musolo tejja kutwala sample eno era tekuwa kubanga toyina kyotandika kukola nga PSS tebannaba kugikola ba inspector ba UCDA tebakola sample era yo tebagitwala so emali eyina okubeerawo President Museveni nkutegeeza ekyo kiri kimu mu kusuubula emmwanyi ogwo si musolo sebo mukulembeze w'eggwanga abakungu ba bali erugogo abatuulayo nga mulimu no waayo wala atuulayo bwe baba kubanja ne bweziba sente mmeka bwe batoyogedde nabo bulungi oba oluganda olutuufu oluganda lwe Uganda olumanyi President Museveni kimanyi olumanyi tebajja kutwala PSS kakati nga sinagenda mu birala nsaba okutegeezaako nga tubaze nti food gundi container ya 20 feet eyinza okubeera mu tani 2 kakati ya 20 feet eyo bw'oba ogibaliridde wamu esobola okuvaamu obukadde nga 273 tani 2 bw'obanga otutte ku London rate right now emmwanyi ya Uganda egula $3 ya $3.6 kakati okusinziira nti tani 2 ze zibeera mu container ya 20 feet ekyasinzeeyo okubeera entono ennyo omusuubuzi abatwambuza emmwanyi ze batambuza aba exporters b'emmwanyi eyo wamu container eyo ebaamu miliyoni nga 273 n'emitwalo nga 273 n'emitwalo 6 kakati bw'okwata miliyoni 273 nozi calculating anojjako 2% ya government ku container emu eyo ebeetundiddwa government efunako omusolo gwa miliyoni 5 mu emitwalo 47 mu 1200 gwe musolo yoyo says 2% of 273,600,000 millions omuntu zaba agenda okutunda mu container kyasize yobutono ya 20 feet miliyoni 5 zebalina okuwaako sebo President Museveni mu says wa 2% yayongezebwa mu kiwandiiko kiri kyensose okuteerako sebo President Museveni 2% ogwo si musolo ezo zino miliyoni 5 ezijjibwa kakati nsaba okutegeezako President Museveni nti newankubadde bano abasuubuzi b'obadde nabaawo b'obuuziza ekibuuzo tebasobodde kunnyonnyola guno ogw'omusolo ate ogw'abasuubula emmwanyi gw'ogambye nti mwajja mwagujjawo gwo tegubbibwa kubanga omuntu yenna okusobola okufuna sente n'okusasulwa ne bwe mbanza kennyini nze ntutte emmwanyi sente ezo zirina kuyita mu banka ate banka tezikuwa mpaka ng'ogiwadde proof ku ki ky'otunza okufuna sente ezo ziryoke zijje ku akawunti tosobola kusasula sente ezo bw'ogigamba nti nene badde container ya mwanyi kuba olina okuba n'ebiwandiko bye ngenda okusomera n'obubbi obubirimu bonna mbukubuulire ebyo byonna gavumenti esooka kuzeggyirako neyeggyirako sente zaayo 2% yaayo so omuntu alina container 10 ng'alina container 10 eza 20 nga ziri mu tani 2 ez'emmwanyi 20 feet nga alina container 10 atwala mmwanyi wabweru let me say kitongole kyewaffe Masaka Cooperative Union nga kigenza okutwala emmwanyi Bulaaya nga kirina container 10 bwezi kitegeeza miliyoni 5 mu emitwalo 47 mu 1200 times 10 ze sente zibagenda okusalako ate tekikwetaagisa kubannyonnyola bali tebannyonnyolwa kuba sente akusasula tazikuwa mu cash nti olinnye ennyonnyo okomewo nazo zisasula mu cash tebaziweereza ku simu tebakola ki ziyita mu banka ziyita ku consolidated account ne bwe mba nyina account yange nga bansasulira mu Centenary erina kye bayita consolidated account gyeyina mu Bank of Uganda yagikkiriza okuoperatinga bank eyo gye zirina okugwa bwe zigwako Centenary eweeyo empapula egiraga nti sente zino zigudde ku account za Masaka Cooperative Union naye union yazijje mu kino balyoke balage nti zavudde mu kino era once you mention nti mwanyi nga bajjako cess 2%. Ali President Museveni generali yawumula bwe baba bulijjo bakulimba kakati nze muzeeyi kankubuuse newankubadde tuyita bazzukuffe tuli batabani tokkirizibwa nga siraba nakugenda eyo kamala okubuulira President Museveni ku mmwanyi z'ogamba ze mwajjako omusolo ebintu bye mwaziteekako nsaba okubikutegeeza ebitawaanya omusuubuzi w'emmwanyi mpaka kuwulira bubi abasinga bakutya okubanga balina be bakugamba naye olyose nowa ekyaffe bannamasaka President kankubuulire
okubanga wenyigidde mu kutunda emmwanyi olina certificate gy'olina okufuna eyitibwa quality certificate. Quality certificate eyo kye kimu ku kiwandiiko ekikyasinza okubeerako ababbi mu gavumenti. Bw'olutunulira quality certificate kiteeberezebwa nti omuntu omusuubuzi w'emmwanyi omutindo gw'emmwanyi olina okugufulirako certificate eyalibadde ey'N5000. President nkutegeezaako nti certificate eyo mubabbi abatukulira okugaba certificate eyo egula wakati w'emitwalo 5 ne 10 quality certificate emu bweti naye nga mu byaddala yalibadde ya 5000 kakati eyemu. Ebiwandiiko bye weetaaga okutwala emmwanyi ebweru njagala okukkaatiriza ekigambo kyange kiri newankubadde President ogambye nti mwajjawo omusolo gw'emmwanyi era n'okisanyukiramu. Nsaba okutegeezaako nti tekisanyusa yadde kuba emisolo ejjaddawo n'obukenuzi obwaddawo bwe waggulira ekkubo abakukolerako eri mu UCDA oba biki abakola mu gw'emmwanyi babba kingi. Quality certificate eyalibadde ey'N5000 egula wakati w'emitwalo 5 n'emitwalo 10 olinga yeetaaga just alina emmwanyi zagenda kutwala bweru. Mu kukujjukiza President Museveni agambye mu kye kyabadde abagamba mu abasuubuzi abatalina kye mufunye nga mwononde ne budde bwammwe kuba temulina ke mufunyeeyo. Abadde abategeeza nti bye mujje China mubiveeko mutunde ebyawano kubanga ebyawano tebiriko misolo mingi ngeri gye mubijja naye n'ebyawano byennyini biriko avenues omuntu wabbira. Njagala okutegeeza President Museveni nti omuntu asooka kufuna kibayita quality certificate eyo QC eyo gyolaba yeyina okukostinga 10,000 ekostinga mitwalo 5. Namba 2 waliwo gye bayita phytosanitary certificate. Phytosanitary certificate ng'ate ekitongole ekigikuwa ky'amayiifu Ministry of Agriculture, Animal Industries and Fisheries kyekikuwa certificate eno gwasuubula emmwanyi. Nkutegeezaako President Museveni nti neyo certificate ab'amayiifu nabo abafeere b'amayiifu balina okujja ku musuubuzi atwala emmwanyi ebweru balina okumuggyako ssente. Nsaba bonna abakola eyo bagende bakunoonyerereze boyina abangi nga wataddeko ba assistant RDCs babiri mu ggwanga bawe emirimu bagende bakebere ebintu bino nga bwe tubyogera kubanga ffe tubimanyi naye bo bawe emirimu bakanya kwenywereza mulimo olw'okuba abasemba bawe emirimu bayinza obbagobya kati ffe abatalina bifo mu gavumenti yo katukubuulire eyo phytosanitary certificate erina kuba weewa Ministry of Agriculture, Animal Industries and Fisheries awo akasente kagwa ku $3 n'obutundu 6 singa mbadde ntwala mmwanyi zange London awo nawo nyina okujjako ssente ku kilo ey'emu mpa omuyaye ali mu Ministry of Agriculture omufere aliyo oyo naye anzibe. Bw'ova ku eyo waliwo gye bayita fumigation certificate. Emmwanyi zino bwe ziba nga zimaze okuteekebwa mu container zibaako eddagala eriteekebwa mu container such that in the process of transit singa ziba zisanze ebiwuka bireme kwegattamu kuzoonoona nga tezinnatuuka eri katale. Fumigation certificate omuntu alina okubeera nayo eyo yakumbeka 1 2 eyo yakusatu fumigation certificate era lino eddagala liteekebwa mu container nga lyakumalamu ekitono nyeezi ennaku eziyambako container eno okutuuka gye beegenze ebiseera ebisinga zitera kubeera za nnaku 3 ng'omaze okubala. Kakati omuntu bw'akuwanvuya eddagala lino nga walitadde dda mu mmwanyi kitegeeza emmwanyi zino z'ogenda okutwala e Bulaaya kasita bakuwanvuya nga tonnasasula n'ebyekisirusiru ebiri mu department ezo bye bakola egenda kutuuka ng'eyingidde ebiwuka nga ennaku ez'eddagala zaggwako. So eno fumigation certificate olina okuba nayo. Certificate of origin okimanyi bulungi President Museveni ekintu kyonna ekiva mu ggwanga kirina okuba ne certificate eraga wa gye kivudde. Certificate of origin eya Uganda eyo nayo kukubba eyo yakumeka. Namba 3 tulina okubeera ne kibayita international certificate of origin era nga certificate eyo fenga Uganda gye tufuna eri namba 35. International certificate of origin bye mwali mukayana kawe eriba topic ndala awo ne Pineti tujja kubyogeramu ebyali abantu international certificate of Uganda bibali ba missing. Ebyo byonna bifunibwa ku ggwanga Uganda nga nsaba okubategeezaako nti mu Uganda ffe international certificate of origin tuli namba 35 kyokka bw'oleetinga Uganda mu nsi zikyasiza okulima emmwanyi tukwate tutusukka bifo 10 bisooka. Kyewuunyisa nti nno olw'okuba nti nno gavumenti ya President Museveni tesobodde kukola kimala abalimi baawano bafuna kitono mu mmwanyi ate abazi basuubulako ne beefuula babbulooka bo be bakulembera n'ebifo ebisooka mpaka ku 35 we tuli kyokka nga tetusukka bifo 10 mu bantu abakyasinza okutwala emmwanyi n'okusuubula okulima emmwanyi mu nsi yonna. President should realize that nga tunatuna kutuka ku bino bya musolo. His government has not done enough to make sure that Ugandans at least take their positions. Take their serious position. Mukimanyi bana Uganda nti ffe emmwanyi ze tulima international certificate of origin yaffe tuli namba 35 nga ate eri mu nsi kyasinza okulima emmwanyi tetusukka bifo 10 bisooka. Whose weakness is that, President?
I think it is the president of it is the weakness of these people who are on your cabinet. Bosalawo oteke mu agriculture oteke ruddawa bye bitutaddawo kakati eyo bwogimala oyina okubeera ne kye bayita commercial invoice kuno kwe bagenda okusasulira mu dola. Commercial invoice okubala ebintu bino byonna nga bwogenda bitwala e Bulaaya basobole okubeera nga bakusasula sente zo. Commercial invoice eyo era gye mukozesa eyo mu bank okusobola okumanya omuntu yatunze kyenkana kibi yatunze musobole okumuggyako seeso wa 2%. Olina okubeera ne commercial invoice. Olina okubeera ne kiri kye nasoose okwogera ekyomusanvu PSS pre-shipment sample. Pre-shipment sample nga yagira kakati obufere obuli wano bwotawaayo sente bu pre-shipment sample abo nabo bakubbiraawo okutubanga watise emwanyi yo ino okujigira nga ato ino okuwaayo kintu kidogo agenda okumakinga sure nti certificate nayo akola ki bagikuwa ekakasa nti emwanyi zotwala za mutindo. Waliyo ebirala bingi nnyo nnyo ebiri mu logistics ng'okutambuza eriyo bicontainer ebipapula ebitwalibwa mu container wano specifically bannayuganda abasinga okusuubula emwanyi basinga ziyisa mu Mbaasa. Kenya netufunako sente nnyingi wano mu Uganda nga tunaka tufuna naye singa ebintu ebimu tuba twabiterezeza nga lokale bikolebwa URA ne tukatinga ebyo ebintu mwe basinga okubbira singa Kenya tetufunako sente kubanga bali buli kimu ekyabwe buli muntu yenna olaba n'avuga obuvuze emwanyi alina okubeera ne permit gye bayita biki oba bagiyita transit biki oba transit license oba kukola bwebe kwegamba byonna Kenya yesigaba ku border point olina akasente kosasulawo eri amaato bukiryalinga olwokuba nti bo balina port for us we are landlocked country bo batufunamu kingi nnyo naye ng'ate bojja bwe twali bikendezaako wakati mu ndagaano eziri international n'eggwanga nga Kenya gye tuyise emwanyi zaffe twali badde tusobola obikolako wano n'ofunako omusolo mungi okusinga bano bw'otuteera bano ne batubba kakati President Museveni wano tolabanga omuntu afundako guli omusolo ogwasooka gwe mugamba mwajjawo omuntu okubeera n'ebintu bino nga awo nno bye mbadde njogera tetunnatuuka kuzitambuza byonna bibadde bipapula. Nsaba okutegeezaako President Museveni nti luli abantu baayanguyizibwanga okutwala emwanyi zaabwe ng'asobola n'okufuna eno PSS nga emwanyi zitambula naye kati olwaleero kye bayita okwimpawundinga n'omala osimbula wonna wonna wootikkira emwanyi kati nga bannaffe abalina ebyuma n'omala osimbula awo wennyini nga certificate eyo togirina the impound bagimpawundi nga bagikwatirawo aba URA. President Museveni bwe kubanga tekuli musolo bana ba URA bakwatira kyemwanyi z'abantu nga zitambula bwe zibanga tezirina musolo kiragiro nti etagenze bagigire. I want to inform you President Museveni nti kituufu kyaliba nti n'emisolo egisinga naddala ku mwanyi yagibwawo naye ate nkutegeezaako nti waleeta you open the Pandora's box wasaanukula akalimu obuwuka nti kati emisolo ate egyekwese mu ebyo egyali badde direct ne tugitegeera ng'abasuubuzi kye basaba abasuubuzi bano bwe walabye mu ttenti awo President Museveni bagaana buganye kubuulira singa babaddewo omusolo ogubagambibwa nti bw'oba otunda ekintu bwe kityo osasula omusolo gumu gwa mwaka gwonna ne guggwa ne otaddamu kubateeka ku bino simanya IFRIS electronic fiscal receipting and invoicing simanya system or solution whatever it is called by URA kye bagamba ekyo bali abajjangako emisolo egyali egyawamu abantu baali bakulaakulana ng'era bafuna mu kasente naye kati bano bakaaba emwanyi zaagwa buli kimu kyali kyagwa. Ntegeezaako abakulembera eggwanga lino nga ntandikidde ku President Museveni nti we agree emisolo egimu gyagibwawo naye enkola eyateekebwawo kati yekyasinza okubeera ey'ekiyaye. People prefer even to go back to the previous. Omuntu afundako n'amanya nti abeera mu ggwanga mirembe nga si buli kimu nti bamubbye ng'ebintu biriko wansi ng'akimanyi nti ekkatalaali lya kusasula musolo gwa mulundi gumu buli mwaka buli muntu n'atya akaguwa ke baasibangako bakitaffe oba bajjajjaffe abaagananga okusasula emisolo ye mu byalo n'akimanya nti ekyo kiwedde tagenda kusanga muntu mu lukuubo kumubba. Njagala okutegeezaako President Museveni nti nga bwe wayogedde ku kyemmwanyi kankubuulireko jjojjo wano juzi jjojjo ly'abalamu wano gavumenti yo yennyini yali erina omusolo gwereeta ng'eguleeta ku balimi nti omuntu okulima emmwanyi alina okuba ne layisinsi nti omuntu okutandika okulima emmwanyi alina okubeera ne layisinsi. Nzijukira edda okuliraana ewaffe e Masaka eyerwa Nnunda ku nsalo ya Mizinga waliwo ekyalo ekiddako bakiyita Mizinga waliwo omukadde nga bamuyita Nzera mukadde Nzera ng'olujja lwe lusemintinga naye ng'ennyumba ya ttaka. Bwe twali abato nga twebuuza lwaki olujja lwa Nzera lusemintinge naye ng'ate ennyumba ya ttaka. Twategera lumu bwe batunnyonnyola nti edda waliwo etteeka erikuuma omutindo gw'emmwanyi ng'oyina okusemintinga yaadi w'oyina okwanika emmwanyi. Ekyo nga kikolebwako olw'okuuma omutindo kati abantu bazaanika mu ttaka. Ekyo nkijjukira bulungi ewaffe. People would prefer the old ways than the current ways. Kubanga President Museveni kyewuunyisa nti jjojjo wano gavumenti yo yali erina omusolo gwegenda okuteekawo
ku balimbi b'emmwanyi. Right now sawa okutegeeza President Museveni kyo kimanyi ne ku byuma ebifacilitatinga process y'okuba emmwanyi biriko omusolo okuyingiza kati saawa eno ekyuma. Abo ba RCC abasimanya ba RDC be walonze ba assistant biki baweko kwa assignment banonyereze ekiri mu mwanyi banakubuulira ebyuma by'emmwanyi byokka ebiyingizibwa wano okusobola okuuma omutindo gw'emmwanyi biriko omusolo buli kintu ekigenda okukola nga kiyingizibwa wano kitutakola ky'omanyi obulungi nti singa muba musazeewo ne mugamba nti emmwanyi zo tuziveeko n'ebyuma mubijjeko omusolo abantu basobole okuleeta ebyuma ebikola emmwanyi bakole omutindo gw'emmwanyi kubanga emmwanyi ku katale saawa eno bw'oyingira supermarket e London emmwanyi emaze okubeera processed nga ffe tubawadde emmwanyi nkalu ffe gye batugulako ku $3.6 $3.6 chebakolamu finished product kigula $14 ntino kawa agula $14 kubanga bo bali bamanyo mufera ne bongeramu enjagaya yabwe eyo gye banyo ne bongeramu biki bagira jevola batebasobola tukiriza ffe tubakolere mwanyi kubanga ekisooka President Museveni tetusobola kuongera mutindo ku mwanyi ebyuma byayongerwako ebbeeyi byongerwako bijibwako omusolo ne bifuuka bya bbeeyi ekyokubiri bali tebasobola kutukiriza tebatwesiga tuli bajama tebasobola era kyovola bali tukuumira emabega emyaka gyonna nga tubawa mwanyi mpeke bo basobola okugyekubira basobola okugirongoosa obufere bwajjula wano nti n'obubbi obungi n'obwavu obuli mu Uganda omuntu talinda na mwanyi kula kubanga alowooza nti bwetaayengera ate abaana banansoma olw'obwavu obukuumiddwawo gavumenti eriko. So President Museveni jago kutegeeza ewaffe abantu gye bakomye obwavu maama wange nze kati nkubuulira nga mpa example ya maama wange nga tekitanga akola naawe mwenaremu. Mama wange yakwatanga akataasa bwati nagenda mu bumwanyi nga tetulina kyakulya kya misana nagenda nanogoyo obumwanyi natwala nabutwala waliwo musajja asubule mwanyi bamuyitanga James mu kitengeesa nga n'omusajja omulala asubule mwanyi bamuyitanga Manuel omuvubuka nga mama wange akwata obutaasa bwe mwanyi busatu olwokuba abaana be tebalina kyakulya n'abutwala n'abutunda obwavu gye bususse okubeera muno kyekyo kigenda tukumira emabega ate tukwata kyakumwanyi mu byemmwanyi kubanga omuntu tagenda kulindirira kubanga talina kyakulya alindirire emmwanyi eyengere nga ate kyokka kyalina omuntu no tegwongezebwako ebyuma byali badde bisalibwako omusolo president ne biyingira eggwanga ng'ebyuma tebiriko omusolo mwabiteekako omusolo ekyo bwe babanga bano abapya biwalonze RDC abeere ne deputy n'abalala babiri batume bagende kubanga bano abasigadde tobakyebe abapya booba otuma kuba abakadde wagenza obbongerako nga bibalemye tebakyakola. I want you to find out through all those your agents, your brokers in everywhere. Ababloka we wataddeko ku buli gundi bagende bakunoonyerereze. That is what is happening. There is a new tax ne ku byuma ebyemmwanyi ebyali badde byongera omutindo ku mwanyi yaffe. Minus kati kyekiri kyembagambye nga ntandika. Ti president yagambye yajjawo omusolo guli ku mwanyi export naddala agambye tugere ku mwanyi naye ebyo byonna president ayinza okuba tabimanyi nti n'ebyuma ebiyingira wano nayo biriko omusolo nti n'omulimi bamugambye nti omulimi agenda kufuna certificate nti nno ng'ogyeko seese eya 2% baanoonya omusolo omulala we bagudistribute nga basobola okufunako era bagubba mu ngeri yonna bagukujjako kakati gwe bakutiikusiba akatambaala mbwe mwanyi tekyayina gundi musolo kumbe balina gye bagujjirako kagende ku nsonga ey'okubiri tulabye abasuubuzi nga batudde bakonkomadde bonna bagaddewo amaduuka to get nothing babadde mu lukiiko era emisolo gye badde boogerako bagenza okukomawo nga ndowooza gikyaliwo actually okutuuka ennaku z'omwezi nga 2 president wabasuubiza okubalaba nabo abasinga batandise okulowooza nti tewaabeerewo ssuubi kuba bye basooka okunnyonnyola era tebasanze ansa bazze kubuulirwa bwe mwalwana kubanga mukawulidde akalulu ako nga president agamba nti bwe twali twakava mu nsiko kati kangendeko mu birala ebitongole byonna ebiri mu gavumenti nkutegeeza President Museveni naddala ebyo ebyemmwanyi n'ebiriko abantu ababirimu bye wateekamu okubifuga bajja ne babifuga ng'ebyabwe kyewuunyisa nti abasuubuzi ababaddeawo bonna baganye okubuulira President Museveni ebintu by'ogamba nti badde mu export omuntu yeetaaga capital yenkanawo okudda mu export ffenna twali agadde tutundeko wali akatale n'omanyi ekitulemesa okudiringa mu business tutandika okukola obuduukaano e Kampala nti kyetaagisa capital mungi nnyo okusuutwala ebintu ebweru newankubadde bijjibwako omusolo ffe abategeevu tukiraba nti okiguumaaza kubanga ne bw'oggyako ekintu omusolo singa bakola ennyonyi bagamba nti baggyeko omusolo ku batunda ennyonyi nze kanka kanjitunda nyina capital asobola okugula Boeing oba Bombardier sigulina ekyetaagisa ziri sente nnyingi ye zeetaagisa okutandika okutambuza ebintu ebweru
era abo bokka nga ate abamu ba family ate nga naddala abamu bali mu gavumenti omwo ngamba family ya gavumenti abasinga bali omwo mwenyini nyini be balina akasente akasobola okutwala ebintu ebweru nkutegezaako president mu butongole nti buli kintu kyonna kasita wamala okukijjako omusolo ekitwalibwa ebweru abantu ab'obulubatu ab'okumwanjo ng'era be baaliyo ng'okola policies ezo babyekwata tokkirizibwa bifulumya mu ggwanga lino nga toyisemu bo. President Museveni abadde ayogera naawe example nti bw'abajja amatooke egundi alwanagana n'abalayisinsi abo bolaba abalayisinsi abo kutegeezako President Museveni nti kino kankyogere direct bannamagye abagundiivu be bakyasinza okubeera n'ettenda ezisolooza eyo empooza yensonga lwaki olwanagana nabo balwanagana naawe kuba balowooza bali ku ddaala lyerimu naawe layisinsi ezo z'olaba ez'omusenyu waliwo gye naasolooza obwo layisinsi obwo bw'olaba ab'amaanyi abali mu gavumenti abalina ku mmundu nga bw'oboogerako nga nange omutwe gwange nkyagutya okubanga guyinza okuwangaala ebbanga ddene nga njogera bino abo bennyini be balina layisinsi. Kola research onoonyereze ababokayana nabo b'ogambye ab'empooza baani abalina tenders okusolooza baani. Genda ku myalo obuuza abalina ttenda, genda mu butale obuuza abalina ttenda n'okuyoola kasasiro. Genda olabe deals ezo zonna nga bw'oyogedde ku Lukaya. Abantu abasolooza ku luguudo olwo kutuuka ku extent ti abantu bannayuganda nza kutegeezako President Museveni tekikusanyula nti waliwo abaana abayokya gonja e Lukaya. Nze ndi munnamasaka ekyatwala abaana abo okwokya gonja e Lukaya ekyasooka ge majje agagenda ku nnyanja abamu baali bavubi kati badda mu ntobazi omwo banoonya byennyanja bibwe bosanga bawanise munnayuganda anoonya byennyanja omukyayina ayitirawo mu mpenkoni. Kaakati bannayuganda abalala boolaba awo e Lukaya abadda mu kutunda gonja basobole okuweerera abaana baabwe baali basima musenyu. Omusenyu era ojja kubuuza bamulanga kisempijja abali mu area eyo license ne certificate eziweebwa abachina okusima omusenyu nga bagutwala okwenenulamu ebyobugagga ebyenjawulo ebyo byendowooza nti byali kusanyudde ng'eggwanga singa babadde bannayuganda nga be babikola kubanga technology ne science ofubye okuteekawo abantu basome si musango ogwo nga President Museveni naye ekyali badde kikuvunaanwa President Museveni kwe kulwawo nnyo ng'oto emirimu ogiwadde abo abakadde bootya okugoba okuteekawo fe abayize enkola y'ebintu tukulageko ebintu engeri gye bikolebwa ate abatono biwa baalubatu nga nabo balina recommendations batya okugobwa bwe batuuka mu gavumenti omuntu gwe tubadde tusuubira nti ali voko olutuukayo naye ng'alyanga kuta taddamu kunyeega kasita otandika omulabirira n'omuwa buli kimu ne flights batandika okugenda e Bulaaya batandika kufuna bawala bato nga batwala Bulaaya tebakyakola. Kakati olw'okuba nti nno okaddiye n'abantu abo nga nabo bennyini balemererwa yadde okusobola okutegeera ebino tebajja kusobola kubikugamba. Abaana abali e Lukaya abawokya gonja bagobebwa mu musenyu kubanga kati omusenyu gw'aba China. Bye bimotoka ebyaka kati munnayuganda kigwomanya agenda ogula Sinotruck. Nga mazima ddala tuwulira nti Sinotruck egula miliyoni ezisukka 5. Sinotruck emu empya. When will Uganda save money to have 500 million? Ayina ki kyagenda okwewolerako mu banka? Basobola okumuwoleeza kati mu musenyu baagobwayo kakati ne gye baalaga yennyini mu kutunda gonja n'okwokya obunyama bajjenooza abanene mu gavumenti abamu abanene bannalwana ne bagenda be basolooza so bebo bookayana nabo ku mpooza ku buli kimu bakiwooza buli wamu waliwo ka stop over tukebera kino ng'oggyeko ekyo gw'osangawo omusanga muyala kuba naye alina omunene gwakuŋŋaanyiza bano abali ku kkubo bennyini abali wano wennyini ewali zi stop over bayala nabo bennyini ng'oggyeko kubanga balina omunene gwe bakuŋŋaanyiza yabateekawo nga kifaananyi ye yeekweke nkutegeezaako President Museveni nti tusoloozebwa oyo omunene abeera emabega wa bano baateekawo ne bano booteekawo basajja batu omusaasira ajja n'akugamba nti sinnanywa sinnalya kuba awo waali tebannamuleetera mmere kuba alina omunene gw'asolooleza sente baziteekayo ku akawunti yensonga lwaki tosobola kusolovinga kintu kya license abazisolooza balowooza muli ku ddaala lyerimu ery'obwajjena abasinga be balina contracts ezo ku nguudo bw'obabuuza abasinga beekaddiidde contracts bazirimu kati bazisikizza baana baabwe be bali mu kintu. Kimanyi bulungi President Museveni bwe njogera ebintu bino nze byogera with experience kuba nazaalibwa mu family ye NRM ndi mumativu nti bwe mutukwasa mu buyinza ffe ng'abatabani tujja kukikola bulungi nnyo. Kyewuunyisa President Museveni nti ebyo byogamba nti nno ebintu ebitwalibwa ebweru wabijjako emisolo ng'oggyeko ekyokugamba nti byaggyibwako emisolo yes katwogere byaggyibwako emisolo bwe wamala okubijjako emisolo kyewuunyisa nti n'abakuwa amagezi ba family omwami ayitibwa Audrey Rwabogo is a member of the family yakulira export promotion. Sincerely President Museveni mu Uganda temulimu atali wa family yo kutereeza kintu kino abo batekinga advantage olw'okuba bakulinako leverage
Leverage kwe kuba nti jagende wa muzeyi mukabire tajja kumbonereza nga bwabonereza mulala. Singa obadde osobola okuteekawo ne gw'otamanyi abavuddeeyo mu kyalongo omwana omu identifying from the university oyo osobola omuteeka tutasike naye bano bakulinako leverage sebo President Museveni bayina abaana mu baana bo kaakati oyo omuntu ogenda mugambako otya. Tukitunuuliranga era export eyagibwako n'abaagitwala beebo ate abanene abalina kasente ono omunaku abadde atuddawo mu tenti okumukendereza ku musolo tasobola export kubanga agenda competinga n'abanene abatoogerwako nga bo bakuba essimu emu ekyabwe ne kitereera. Of what importance kugamba kya muganyiro ky'okujja omusolo okubitwalibwa ebweru nga tetulina na capital asobola bitwala wabweru. Abantu bokka abaali bafunamu be bannayuganda abatonotono abaasobolanga okutwala kasooli ne bamutwala e South Sudan abalala batwala kasooli e Kenya buli kintu kya munaku olaba ekikigwako. President Museveni nkutegeeza obadde musaale mu kuwulira ebintu nti Kenya yaweze kasooli waffe, Kenya yatuweze okutwala amagi, omutindo oguli mu kasooli, emmere gye tutwalayo erimu obutwa, ekyomuntu wa wansi kasa kituuka baatugobe Kenya. Abantu babaali batwala kasooli olw'obwerere nga basasula akasente katono wali ku boda ne batwala kasooli kyali kikutte naye era kasooli gwe batwala yamala n'agendamu obutwa. Singa wabaddewo enkola endala nga yes bino bikolebwa naye nga waliwo ekitongole ky'omutindo Uganda Bureau of Standards nga kikola nga abakirimu si bakenozi kyali badde Uganda tesobola ggobwa katale ke Sudan nga tesobola ggobwa n'ekintu ekitono omusuubuzi omutono kyatandise okwenyigiramu nti kitange omuto asobola okukwata fuso za kasooli oba tulera 3 n'abeera nga azitwale Kenya bazimuguleko olutuuka nti ate wali baziweze. Ndowooza ebintu ebyo President obiraba. So n'olwekyo nkutegeezako President Museveni nti newankubadde export ogambye tekuliiko musolo naye abantu abalina obusobozi okusubula ebintu bitwala e Bulaaya ate beebo abatonotono b'okola nabo mu gavumenti beebo bokka abalina capital asobola okutwala ebintu kubanga mulimu process mpanvu bw'oba totegeera be logistics olina okuhayaringa omuntu abitegeera waliyo courier companies ezirina okutwalira ebintu nga zikucharginga sente nnyingi waliyo bingi nnyo nga ne Bulaaya gy'ogenda okutunda ebintu togendangayo. Wali badde wateekebwa tolinyangako ku nnyonyi genda Bulaaya kunoonya katale abateekebwawo kunoonya obutale beeba abanene nga n'okubatuukako kati nga omukooyo munene nnyo okumutuukako kizibu nnyo. It's very difficult to reach him. At least we could even prefer General Sale kubanga General Sale mumanya nti ali kati mu region bwet abayimbi abazanyi bakatemba abasamize bonna ne beeyiwa ne bagenda ne bamulaba n'ababakubi bateesa but these are the people basangibwa watetumanje basangibwa abasuubuzi poke nyini abatuddawo mu tenti abavubuka bolabya abato abasuubula obusimu nga babujja Dubai babukukusa amanda bagaawula ku gundi olwokuba tegakkirizibwa ku nnyonyi ebyo byonna tebasobola bikubuulira. Omunatuko okuleeta emmotoka ye nga mpya n'atandika ogitemaatema mu bitundu artist agisasulira omusolo gwa spare atuuke n'agipange pange olw'okuba nti nno waliwo omusolo ogwateekebwa ku bintu ebyo. Kyewuunyisa njagala okutegeezaako President Museveni kyewuunyisa nti bintu bingi nnyo nga nkuzizaayoko mu mwanyi waliwo ebintu by'otasobola kukkiriza President Museveni kajogere ku mugenzi Mukama Katonda amusaasire byamusobako bw'abanga byamusobako. Waliwo omusajja eyo mu by'emmwanyi ng'ayitibwa Kananula yafuna monopoly kukuleeta kutiya ezigendamu emmwanyi wano mu Uganda nga tokkirizibwa kuleeta kutiya waliwo kutiya ezibapakingamu emmwanyi ezigenda for export okumala emyaka gye yaliwo nga ye mukulu mu kitongole naye nga omukulu oyo ate yalina monopoly ereeta wano amakutiya nga ne bamala bakukwata n'akakutiya aka kambwe kati akapakirwamu emmwanyi ojja kukijjootoka sinsiyale ddala omuntu n'abeera nga yennyini buyinza nga ate naye ayina monopoly okuddukanya ng'omusaala tegumumala naye nga nemu ekyo kyennyini ng'ogyeko ekyokuba nti nno ayina okwenyigira mu banne akisuubule ng'abalala fair trade ebeerewo yateekawo monopoly nga yeyekka akkirizibwa okuleeta obukutya Kananula newankubadde bwe yafa kati abantu abalala bayingiramu yamala kuva mu bulamu bwansi eno abalala ne balyoka bakiyingiramu. Do you Mr. President realize all these abnormalities eziri mu ministries ezoogerwako? N'olwekyo kyali badde nga kyogerwa kubanga tuffe tubasaasidde abasuubuzi tubalabye nga mukootagoota mu Galumondi tewali kye mufunye naye ekibalemesa okufuna ebintu abo be muteekayo okwogera boogera just mubawaane mubakubire mu ngalo ne mukubakaawo ku bugalo sikisase kitta ayogedde ng'ayogedde ebintu bitono nnyo real points ezoogeddwa. President Museveni ng'ayogera n'agamba nti ku export tekuliiko musolo ddala mu abantu aba exporting ebintu mumanya abali mu bintu by'emmere abayisa emmere ku kisaawe mumanya ani agirimu mukimanyi bulungi lwaki tewavaayo omusuubuzi omu n'akwata akazina n'aga President emmere eyita wali gundi yagitwala ate bw'oba toyise mu gundi ne gundi tosobola kutuuka. Lwaki temugamba President Museveni nti okufuna certificate ezikuyisaawo ebintu bya agriculture bitwala wano gundi yazikuba bw'ogenda wali okugifuna waliwo katenti we bazikubira temubimanyi
olaba naffe abaweereza mukwano gw'ekintu ebungereza nga yakikutumye ensene nezituuka nozimuweereza opapula bwe tuweerezaako bamala kubba ssente okusobola bannaye bwe mutuuke wali abakulembeze mwogera biki. That is why mujja kuddayo nga muli baavu mpaka ffe bakasitoma abanyigirizibwa omusolo tuli kyekwatiramu. Muli kiraba bwe tuli bakolako boycott mu abasuubuzi ne tugaana okujjoggula ebintu byammwe eyo ne tutandika okuyiyawa gye tubijja mu magendo muli kakasa nti amaduuka gammwe gagenda kugwa kuba bwe mutuukayo mwabalina okutwogera ku musolo mwe babulooka ba gavumenti kuba mwe temusasula musolo namwe mugusasula ng'ogenza okugula kyewaliguze nga naye omaze kufuuka kasitoma. Kakati mu kapasite zammwe ze mulina ng'obusuubuzi temusobodde kubuulira mukulembeze nti owaayi ebituluma bye bino ezo monopolies zo ze mukompitinga n'abantu mulizoogerako ddi ebbeeyi y'ebizimbe bye mukusuubuliramu singa mubadde nga mubibina omusolo gwe mubinikibwa ng'ebizimbe by'abaminisita bye mupangisa nga byo ebizimbe by'abaminisita bye mupangisa nga byo bya muwendo wansi osobola okubalansinga n'ogamba nti ekirungi kaalenti kali wansi kale naasasula omusolo gavumenti oba naagusasula emirundi. Kakati obukambwe URA bwekozesa bonga temubwogerako babawuudisizaawo kakati bagenda kuvaawo omwezi gumu olumala badde abantu abaasibwa olw'emisolo n'ebitabo ebibalibwa ne looni n'amabanja ge mulina bwe temubyogerako. Mpulira abagagga bangi ababeera bailed out banaffe nga kampuni bagiyita Uganda Development Authority yebyabwe egenda n'ebigula abagagga abategeera ekyokukola mwe abatuddeawo lwaki temugamba president n'ateekawo skimu ebairing out business egenda okugwa ne bakugulamu egundi kubanga gavumenti ekkirizibwa bwobanga byotunda bisoboka naawe ne weenyigira mu business ga gavumenti ekuwagidde naye really why don't you go and speak the actual things. Tukaabire eggwanga lino okuba buli kimu kyafa nammwe bwe tubadde tulinamu esuubi abasuubuzi nti ate mwe mwasigaza akasente ate nammwe bwe muti mutuyiyeeyo nnyo ffe bakasitoma. Nsaba okutegeeza President Museveni kigenda kutwala wiiki 3 nga ndeeta buli musolo omupya oguleeteddwa ogunyigiriza abantu guno ku mwanyi gubadde gwa lwatu era bwe gubanga kyenjogedde si kituufu. Nsaba President abalina okunnyonnyola ekyo bakolewo parallel oba bannyonnyole bagere ku TV bannyonnyole seesi kyeki omusolo ku mwanya oguyitibwa seesi kyeki webanga 2% si ntuufu. I stand to be told the truth if cess is not a tax. President Museveni wano wenkomye mu mbeera gye ndabye mu by'abasuubuzi programu eddako tugenda kukwata ku nsonga endala eziruma abasuubuzi abalala tubadde tuddamu kibuuzo kya President Museveni ti mundageeyo omusolo gumu ku bintu ebitwalibwa e Bulaaya. Katukomawo n'emmere abatwala emmere e Bulaaya kampuni zaani n'emisolo egiriko n'okunyigirizibwa kw'abalina bye batwala ebyebweru. Mututeereko comments basiibudde tunaddamu omulundi omulala.